Bannayuganda bakeredde mu kiyongobero ekyokuwambibwa Comrade Ssaalongo Erias Lukwago. Ensonga egobezza Frank Gashumba ne Kabanda mu PLU nayo tugikuleetedde. Full figure alabudde gavumenti ku nsonga z'okuwamba Ssaalongo Erias Lukwago ajja bafiira mu ngalo. Abantu bajja bakatukira mu ngalo bannange. Abantu balina ebirowoozo ne stress, abantu bajja bafiira mu ngalo. Ate ye Frank Gashumba akawangamudde General Muhoozi takyali chairman we. Kati muwandikiranga chairman wange. Era kyali chairman. No, kuba sikyali mukulembeze mu PLU. We bukeeredde olunaku olwaleero bannayuganda wamu na buli omu atuukidde ku kiyongobero ekyokuwambibwa Comrade Ssaalongo Erias Lukwago, era oluvannyuma lwa drone okumutwala buli omu tategedde gy'agenze paka we tulabye tweet y'omukulu General Muhoozi Kainerugaba ng'akakasa nga Lukwago bw'ali mu kuyiga Oluswayiri. Era ne ne bajja ne bamunoonya buli wabadde, bamusanze mu kisenge bazze mpola ne bakonkona. Mbadde manyi mwana yakonkona okutuulira kyekigenda mu maaso, ne mbaggulidde nza okulaba nga kusirikale. Babadde bangi, simanyi oba yunifoomu eyo bagiyita ya SFC ze babaddemu, ne bajja ne bamuarestinga. Ngezesaako okuresistinga omu abaddeko ndowooza ye komanda waabwe kuba yeetabadde mu yunifoomu. Nankwata omukono n'agunyoola, nankuba amagulu n'engo wansi, ndowooza ke bayita akalati, nankuba akalati n'engo wansi. Ne bayingira ne bagenda ne bamugyayo, ne bamugamba leeta essimu. Ne batunulatulako around, ndowooza tebalabyewo kitiisa kuba tetuusiza mundu yali. Era olunaku lwerumu olwaleero Frank Gashumba wamu n'abadde ssaabawandiisi w'ekibiina ki PLU okumala emyaka 2 Kabanda basobodde okubeera nga nabo bakyusibwa emirimu gyabwe. That I am the one who is blocking their chances of getting what they want. You know, there are some people in PLU who are there for other interests. Right? I can't. Okay. You want me to mention the people? No, or just interests? the interest. Money. Money. To con people. Yeah, you give me money, I take you to Muhoozi. But now they see it is Kabanda. So you are blocking their chances of advancing their agenda. So those ones are there. They can kill you. Ate ye full figure alabudde gavumenti ku nsonga z'okuwambibwa kwa Lukwago nti mwegendereze, Lukwago ajja bafiira mu ngalo. Kyanaku nnyo. Kino obulamu bwennyini balina bwaliizi. Abadde mulwadde, abaddeko e Bulaaya, abadde luddawa, abadde mu kampeyini ne mukamula. Obulamu bwe kati si bwe bw'amaanyi obuli awo. Abantu bajja bakatukira mu ngalo bannange. Abantu balina ebirowoozo ne stress, abantu bajja bafiira mu ngalo. Oluvannyuma lw'okuggyibwa ku kifo ky'omumyuka w'omukulembeze wa PLU mu Buganda, Frank Gashumba akawangamudde nti General Muhoozi Kainerugaba ye takyamutwala nga chairman we, era naye kennyini kati freelancer. Kati muwandikiranga chairman wange. Era kyali chairman. No, kuba sikyali mukulembeze mu PLU. Ne uli member. Ate ndi member wa PLU. No, ndi member wa PLU. No, kugambye ngenda muwandikiranga CDF. You get it? Ngenda muwandikiranga CDF. Previously, by early morning today, but the national vice chairperson wa PLU mu Buganda. Yes, Central Region. Position yange agiwadde Kiryowa Kiwanuka. Genze. Kati simuwandikira nga wa PLU. Muwandikira as a Ugandan nga ne-explaininga ebigambo ebyo nabyogererawo era ddi. 5 ne dakika 5 musanvu.